ennyingizaayo n'ensaasaanyaayo bye bisalawo enteekateekayo. Gwe kennyini otuula wansi, tuli mu kaseera nga abantu obulamu obutandika obw'okweyiya tetutambulira ku kye twagala, tutambulira ku kye tusobola mu kaseera ako. Nnyina gwe nali ŋŋamba mwana ali Saudi Arabia afuna akakadde kamu ak'ensimbi. Nali njogera naye nanga mwami Lugonvu otera okubeera ne bupolotipoloti empije naye nze nja kupakasa poloti njagala kyengera. Awo kwe kuli kwe nagambye nti ebiseera ebimu tetutambulira ku kye twagala, tutambulira ku kye tusobola, kubanga obusobozi bwaffe busobola okuba nga tebutusobozesa kutuukiriza ekyo kye twagala, nga butusobozesa kutambula n'ekyo kye tusobola. Ntaddemu olukolosoofa lungi bitegerekeka. Okay, nti ntaddemu olukolosoofa lungi. Ekibuuzo ekyakomawo gye nemuga nti gw'oli mwannyinaze njagala kumanya ku nnyingizaayo, naŋŋamba afuna akakadde kamu omuki omwezi. Ne mugamba ekyengera gwe twogerako bw'oba oyagala puloti ya fuuti 5 ku 100 nga yakyapa ekitono ennyo, lowooza ku bukadde 6 okudda waggulu. Kati awo tukomerawo gwe kennyini ne weekuba mu ttooki. So si kumenya nsi gibuuza mwami Lugonvu nze afuna akakadde nsobola nti okufuna poloti y'ekyapa ekyengera, gwe kennyini balaabalamu. Kitegeeza nti poloti bw'ebanga yagamba njagala kyengera, bw'ebanga ya bukadde 6 ng'afuna akakadde kamu, nga Mukama amuyambye talwazizza, tafiisizza, tagabyeko, tayosezza, bakama be tebamulyazaamaanyiza, okutuukiriza ekirooto kyali Saudi Arabia kimwetaagisa okukola emyezi 6. Njagala okwate tuddayo ku kye nagambye nti ebiseera ebimu tetutambulira ku kye twagala, tutambulira ku kye tusobola. Bwe weepimaapimamu nga ky'oyagala tekigwa mu busobozi bwo, ddamu otuule tokivaako, buuza nti obusobozi bwange busobola kiki? Kati njagala tubale ffembi. Buli mwaka gubaamu emyezi 12 gabizaamu 12. Kitegeeza nti yeetaaga okukola ebbanga lya myaka 5. Bw'oba ng'olinako responsibilities ng'omwezi ofuna akakadde otereka 5, kikwetaagisa emyaka 10 ng'okolerera poloti. Kati awo oddira ku drawing board gwe wekka n'otamenya nsi nagibuuza nkoze ntya, ne weegamba nti naye emyaka 10 nga nkolerera poloti yokka, kitegeeza ate okugizimbamu neetaaga emyaka 2 ku 3 nga nkola. Okwagala kwange kunaasoboka ntekujja kusoboka. Kati ki ekisoboka? N'omanya nti kati neetaaga poloti nokaweka. Ogenda ova waggulu eri nga bw'okkanoga nti kati ate eyaana. Tomenya bantu olw'oyingidde ensangi. Gwe kennyini tuula ogibalirira eyaana ekwetaagisa bbanga ky'okusinziira ku nnyingizaayo n'ensaasaanyaayo. Totubuulira nnyigiza, totubuulira nsaasaanya, ye gwe agimanyi. Era gwe kennyini byebalire, gwe kennyini omanyi ebisoboka n'ebitasoboka. Ogenda kukka mpolampola paka lw'onaatuuka ogambe nti kanoonye ey'obukadde 10. Olwo ovudde ku kyoyagala ozze ku kyosobola. Ey'obukadde 10 ne weebuuza nti bwe mba nga nfuna akakadde nga bwenzifuna bwenzitereka kineetaagisa emyezi 10 kyenkana gwe mwaka nga nkolerera poloti. Ekyo kyo kinaasoboka. Era abamu ne bagamba nti bannange nakyo tekijja kukola ki? Kanoonyeeyo ak'omukaaga. Kyokka ate mu kaseera ako ng'osazeewo okunoonya ka mukaaga kw'osobola, toddamu kukulembeza ky'oyagala. Enjagala y'akapoloti ka bukadde 6 naye nkaagala nga kajaawo mu nkyengera mu nsangi. Olwo wavudde ku purinsipo ya ki ky'oyagala, wazze ku purinsipo ya ki ky'osobola. Era oyina kubuuza nti bannange akapoloti k'omukaaga ko nnyinza kajjawa?
era bangi baŋŋamba nti mbadde njagala nfuna akapoloti ka bukadde nga 10 nga nsobola okuzimbawo emizigo. Tonnagula poloti olowooza by'ogenda gikoleramu. Tonnafuna lubuto olowooza gy'ogenda kusomeseza mwana. Kati bye bino tonnagula poloti naye omwoyo gukugamba njagala nteekeko obuzigo bwange, nteekeko obuduuka ne kiyosiki. Naye nga nezino ezigula poloti otambulira mu mbeera mukwata ku kibanja mpola. Yensonga lwaki ku lwaliro bakitaffe ne bajjajjaffe batugamba kalawo empigi baatuyitirangawo ziyiika nga ziri mu bukadde 2 naye nga si ze twagala, nga twagala nateete. Ne balinda banoonye sente ezigula nateete we baagala ne zikola ki? Bagenda okudduka empigi nti kati katudde empigi ezayo za layisi. Bagenda okuddayo nga babagamba nti ezaali ez'obukadde 2 kaakati wano mpigi kalagala nga tolina bukadde 6 ku bukadde 152 tokwatawo eka. Kitegeeza nti newe baali basobola tebakyasobolawo. Nyina gwe njogedde naye musule bulungi.